nabadde mpuliriza emboozi eyabadde yogerwa Katolo Bwama omugenzi byasembyeyo okukola yabadde ava ku show nga talina buzibu bwonna mulamu era n'agamba dereva nti n'oyo gundi tumutwaleko naye wallahi ku musajja ebigambo byabadde abadde ayogera jamani wallahi ng'ayogera oba tonnamubuuza kintu ng'akuzzeemu naye omusajja yagambye yabadde amuvuga nti Katolo Bwama obulwadde bwamukutte n'atasobola kuvaamu kigambo kyonna ne bumuleega abasawo baamuyise buyisi nti waaye ambulance mugireko embeera egaani okimanyi nti oyinza obbozze wano okusaala nga togenda ku kamadaala ago nga n'essola eyinza okuggwa amangu nga gwe sababu oba golina puroguramu yakuva wano oddeyo waliwo n'abamu abagenda obuva wano nsaba Allah kibe nga si bwe kiri nga bagenda mu Freedom City wallahi bali mu nteekateeka amasimu gavuga amugambye nti kamala osaala ejjuma ava mu ssola agenda mu Freedom City subhanallah agenda kujooga tumuyina enjogera ejjayo amakulu g'ekikola kyemukola mala ojoogamu ojoogani Allah yakutte Katolo Bwama tiyavudde mu kigambo mujjukira muganda for access Allah yamukwata ne balata kifaananyi ng'asirikidde mu ntebe bw'ati nga programu ziwedde waliwo haje mukwano gwange Allah yamujjulula yamala ebbanga ku kitanda nga Allah yamusiba omumwa ng'ayita famire bajje alina kyayagala okwogera ne kimulema ne bamuwa pen n'agikwata n'esigala mu ngalo n'ekitabo n'abita ng'awulira alina kyayagala ofulumya nga programu zaggwa abange tuliko tulabirira ye Allah jalla jalaaluhu rabbul alamin byonna byokola ennaku ezo nali mulwadde ne wallahi nga nawo ngamba nti somesa mu ddoboozi erya wansi ku lyenkozesa nga sisobola nga mpulira notambula obutambuzi ku bigere nga saagala tambula ninga subhanallah Allah kuŋŋaanya mu butikitiki ng'abadde ayogera bakwogerera bwogerezi lowooza nnyo ku kiseera ekyo otereeza abaana tolina kyosalwa ng'omwana wo dokita ate nga munaddiini tolina kyosalwa ng'ozadde omwana yinginiya ate nga munaddiini abange muve mu kujooga Allah abaana be mwasigaza mu nsi bacuba omala okufa ng'ayita abacuba baseeka bajje bacube mu kusaba Allah kivola nti tulina obuzibu ayina ddiini neyagala kusoma gwe n'oleeta seeka akusabirire ku kitaawo ate gwe ng'oli mufumbiro oli mu butungulu njagala kubuuzaamu ojjukira lunaku ki lwe waliko mu dduwa nga nniya eri mu kusabira mugenzi kitumenya mpaka na butalowooza ku kintu n'osooka oyanukula ate mbuuza gwe dile baakuyita mu dduwa n'osimbula ewaka ng'ekikumenya banaye haadi yali mukwano gwange ddi nga noona akuyisewo ennyo kati bannange essula naye annemeddeko ate ku dduwa ya muzeeyi yali ali mu nsonga nteekwa ng'ekikutawaanya oteekwa kwanukula ssula si kusabira muzeeyi olaba ne mu solatul janaiz abamu babanga abakyala mbu tebali menti kusaalira omufa akyali awo akulemye musaalira mbw ate yamala dde okufa mbw ate ze musabira mu bintu ebyanukuza edduwa mukadde wange Sheikh Salim Bosa yali yasomesa omusomo ogw'ebbanga era biseera bimu amaana addamu n'abikoonako mu byanukuza edduwa omutima gulina obbeera waawo abange singa mbadde mbasomesa nga ntunudde eno mu maaso obanga ndina ku masimu gange naye nga muwulira njogera ani ku mwasigala nga ntunuulidde buli madda ku bibye kulwaki tatuwadde attention budda awaka omukyala n'akubuuza nga atunudde ku TV oba azanya na mwana osirika n'akyuka nga agikinga tonziramu nti olinga abuuza enkima era n'akyuka buli muntu ne wamba muli waka wammwe nga muli mu ssanyu lyammwe eryabagattisa ababiri omu n'olaba nga si byaliko nga naawe obivaako mwe ne mulowooza nti mu kusaba Allah we weetaagisa amalala fujjo okola bukozi mukolo nga mutima teguliiwo muzeeyi ali wansi akaaba alaajana singa Allah byalinga byakulambula n'olambulako entaana ekiri wansi eyo tewandizeeyo kuzanyira ku kitaawo kumufera mbu omusabidde nga tomusabidde